Business weta kutojita. Yembangula. Wala tuka mkadofanya ikatanga kazinangamba. Never nange internet egena tusula ddalo. Nze manyo ino okutuuka ku nnene. Gwe nenge nja okutuuka. Nze eyo gye nasuubula. Nagenda nenkwata nali nasanga atikudde. Ngaleese emmaali kanyingi kati ngali bize. Kati nga tasobola kunkwatako. Kati naye ng'afunyeemu obujja. Yafunamu obujja. Nga nti mukolako order nnyo. Nangamba ajala toddamu kukwatira wano bintu bakasitoma babuzaabuzibu. Ate ng'omugulako. Ate ng'omutwalira ssente. Banna. Nnyo. Nangamba hajala toddamu kukwatira wano. Munnaye nange kye nakola nga nkwata dduuka mu bubba. Nga nkuba ku internet. Abaana nga banaye ajala mashallah okoze ekiduuka nga beesomba. Anti ate saaba wendagiriro. Nga beesomba ku top city. Nga basanga Masamakalu. Nga basanga budomola bwa nga bayomba. Nga basanga budomola bwa liquid soap bwana nayimirira nangamba nengo lwaki totugamba nti bulijjo otunda liquid soap. Wamugamba ki? Tegeererawo. Namugamba mukwano nsonyiwa biri ku store. Ala internet. Biri mu store nsonyiwa mukwano. Omu munne namugamba nawe Zahara nga nti ayomba. Amukoonako. Nawe. Buno bwana bututama. Ajja n'asooka n'atugamba mbu simanyanga bibye. Yali akujjiridde nno. Yali anzijiridde. Era abantu abo bampa amaanyi. Osanga nandigweddemu amaanyi. Naye bampa amaanyi nze nasooka mbiba. Bwe yamala obikugamba tewatya. N'okaakanzigalewo nemeswala. Nedda. Ekyo nze buli kimu ekintuukako mu bulamu kyongera kumpa amaanyi.